Byengamba bingi nnyo. Bingi nnyo. Amagye gagambye Felix Wajje yavudde n'agamba. Bwese ofisiyegera ku mukulembeze waffe. Tonsesa. Tonsesa. Mubakanya bado ya training asimba kanyama baki emutawana SFC. Kuva ddi. Kubanga Kyagulanyi azatambula obulamu bwe process yonna okuvanga muyimbi nakatira akyali muyimbi ate nga president w'abantu wa Uganda kuba yalondebwa ye president ow'ekkumi. Yes. Bwe yali Firebase yonna bwe zeebeerawo wali olabyeko ow'emmundu yenna amuliraanye mu Firebase yena ogisemeza okumpi ne waali okitegeera Kyagulanyi azze akuumibwa abantu era azze ayagalwa abantu so si baamagye. Abayimbi be tulina e Uganda essaawa zino zonna oba abantu ab'amannya bakuumibwa magye. Kyagulanyi talirwanangako w'amagye oba kuumibwa w'amagye. Kyagulanyi akuumibwa bannayuganda. Era Muzeeyi Felix Kulayigye ekyo kisazeemu. Tumukuweemu, tumumuweemu. Asazeemu. Tumumuweemu amukuumemu. Wa SFC. Gomanyi kye bayitomera ne Kyagulanyi eddakiika emu. Omanyi obunkenke bw'oba nabwo. Bwe baamuwamba eruuka ki ekyagwawo tebaamusesema n'emisango gyennyini nnyini mu kkooti gye baamutwala gyawozesebwa ababivaako bagatuyinjeewo va ne kujaluwa n'eginnalufenya gye baamutwala nga batukutte eruuka mu kampeyini tebaamala ne bamusesema emisango yagiwoza baagisuulawa yagwere Kulayigye kyayogerako akimanyi uli Kyagulanyi akuumibwa abantu ayagalwa abantu muntu w'abantu ate bannayuganda mbagamba kasita mulaba ow'amagye yenna ng'asemberedde Kyagulanyi mukimanye ti Kyagulanyi ali mu buwambe nkibaddiremu. Yes. Kasita mulaba ow'amagye yenna ng'asemberedde Kyagulanyi mumanye Kyagulanyi ali mu buwambe ekyokukola mukimanyi muyina olaga obutali bumativu. Yes. Protest. Teri kuzikiza. Ekigambo fo twatujja kuzigaza protest. Nga bwe mulaba bwe baamukwata eruuka kitegeeza essaawa zino bwe bamuwa amagye kubanga aduumira amagye yagamba omuggyako omutwe. Kimanyi? Yayogera bulungi nnyo. David Muhoozi yaduumira amagye. Mwezi Kanyerugaba mutabani wa Museveni yaduumira amagye ge Uganda gonna kyokka ate yayagala omuwa amagye. Muzeeyi Kulayigye yasuubiza omutemako omutwe. Muzeeyi Kulayigye obadde tokimanyi oba obadde okimanyi nti mukama we yasuubiza otema Kyagulanyi omutwe gw'oyagala awe Kyagulanyi amagye gw'oba olaba ng'ekyo kisoboka oyagala tufuula basiru Muzeeyi ku myaka gyo oyagala tufuula basiru tokimanyi genda ku mitimbagano gya mukama wo olaba oba tebiriiyo kugamba bo baagala fuula bannayuganda basiru Kyagulanyi yakugamba osobola osiruwaza abantu nitusobola siruwaza abantu be bamu buli lunaku budde bwonna tekisoboka tosobola kuba wanfeze leero kyogamba nenkyogenda kunfera ate guno omulembe mulalamu kubanga tufunye omukisa Kyagulanyi yajja nga mununuzi yajja nga mesaya Katonda yamuleeta kubanga Kyagulanyi tabangawo mu Uganda talibaawo ne wegiriba myaka 5 mu maaso. Kikira kyogamba kubanga n'ebikolebwa ssaawa zino Kafeero teyafa waliwo yadde ageegenya Kafeero naye kyogera amundaba nga kuntambi onsongere kubaliddirira eyo mubaliwo yeyajja bubwe kuba sigenda kululwa malala taliiwo we bali abageegenya ennyimba ne bayimba zirayivu bandi eyo mu mabaala teri ayimba bya Kafeero yayimba bibira mala n'agenda byonna data yenna Kafeero yagenda naye kaakati Kyagulanyi yajjanga zerulwe ye nga ye n'omulembe gwe bulijjo twali tukimanyi nti mawe asobola ovaayo n'agamba ffe tulina ebigurupu yaffe by'abantu gurupu 5 tutuula ne tusalawo kati mawe kati gwebeera minisita w'abaguumaaza era abo osiruwaze abantu minisita w'abaguumaaza ate alina omugaso ku kifo kye baamuwa Museveni yamuwa akafo n'amugamba beera awo guumaaza abantu nga nze bwenfuga byonna mawu yabyogedde yegamba kaluka kuba kimpowooze ate omuntu era kugenda butere bagamuvuga butere paka waki kola lale bwava wagenda bibye bamutwale nga bwe baagala mwatu kijjanya mu COVID
ng'omusango gumu tuteekako nti tusaasaanya covid ku luno temulina kintu n'eki kyemugenda kugamba bannayuganda mupise ssente mu kalulu kano bataddemu ssente niyo ngenda kugamba baana ba ghetto muzisike muzirye kuba ssente zaamwe wa musolo naye ekyokukola mukimanyi lwaki bulijjo tebazibawa lwaki bulijjo tebazibawa kibagala bulijjo temuliyeeyo mu ghetto era bagenda kuddamu muddeyo mu mbeera embi eryo eddembe eddamu lyabawa ery'okunywa enjaga lwaki abaana be tebaginywa lwaki tajja mu ghetto ne mutabani we omukulu oba ne muganda we namuwa omuti gw'enjaga oba lwaki ddamulirayo taginywa agamba abaana babendi n'agamba DPC tokulaba tokwata ku bantu bange kendi kulaba nja kugoba alaga abaana bali nti balina amaanyi balina obuyinza babawadde eddembe ekitegeera naye nga wabonoonera bulamu mwe baghetto youth abali eyo kikusanyusa nnyo okulaba maama wo ng'afa omanyi bwe kiruma olaba maama wo ng'afa naye nga tosobola yadde omugulira panado nga n'amalwaliro ag'obwannannyini at least yadde tetulina ga gavumenti ng'ag'obwannannyini omanyi nti weegali okitegeera nsambya weeri amalwaliro amanenenene agali mu Uganda Kibuli weeri ery'abasiraamu lino erya wanowa erubaga Namirembe weeriri naye ng'otyayo anti tulina ssente mwe baghetto youth mwe bengamba kuba ffe tusinga ofiira ku nguudo ffe tusinga ofiira mu buyumbayumba mu mizigo webale kakati ennaku bbiri bagaba 10,000 nga bw'olinnya bbaasi bakutwale balage nti Museveni alina abantu bangi nnyo 10,000 nze abaana baŋŋamba bankubira amasimu ne baŋŋamba tawa bano abasajja batuwaddeyo leero 10,000 baagala tugende tubeerewo namba balage nti kati okimanyi nti netwalanga ekololo emyaka nga nkyali myaka nga 13 14 nga neegumbulula bakuki ku mukulembeze essaawa zino bakusasula ne bakuwa bbaasi ne bakuwa n'emmere naye luli neetwalangayo nalinyanga takisi ya 5 okuva enansana nensula wali ku Nakivubo nentambuza bigere ku Jinja Road awo wonna ogende Kololo bwe ntuuka Kololo nengula chapati yebi nengula n'amazzi ga 10 nga nzize kunyumirwa kulaba ki ogende kyembadde ngamba omugezi wa polisi yadde ku TV n'agamba bwamagula kunganya abantu katwe mujja kona business z'abantu kyati ogenda kungana wale omukulembeze manyi mugula ebintu ate webalenya mugula ebyokulya n'engoye abantu bagenda kugula n'engoye bayiza awekatwe n'abantu badde bagenda kukola tojja soda mu fridge tojja sigala so wadde chapati ku mudala tojja sigala wadde kikomando ayagala business ayagala tugende mu nsiko temu abantu abo sente tetuwa abantu abo sente munedda muta business z'abantu kwa Museveni bwabajja basa omuleko kumwesa bbi esawa bbi yabalumirirwa kakati ekirala yenna alowooza nti agenda kutiisatiisa bannayuganda temubeera ku nguudo simanya biki kati njagala obbabuulira abo abantu bemutiisatiisa balina eddembe okubeera ku nguudo balina eddembe okulaga obutali bumativu mumukuuma emirembe nabyesimanya yogerera poliisi agamba abantu temukole fujjo temwekalakaasa tugenda mugenda diployinga nga bulijjo abasirikale bammwe babasaba obukuumi ng'afande Kaweesi afande Kirumira nga tebannattibwa ne Susan Magala yasaba obukuumi Kirumira yasaba obukuumi lwaki temwabumuwa ye teyali Munnayuganda ekigambo kiri protestive vote wamukwatirako vote tutijjeko ebe protest ate okugula bivaako nga gavumenti ekyuse webale nnyo tewali kirala kabobe manyi kabebererawo wasa byonna kati kabebibewo kati omanyi bano abasajja batukuliza mu kutiisibwa balinga batusuubula ensi nyingi n'ebibuga bingi ebitwetoolodde wano e Uganda amawanga bw'ofuluma n'ogenda e Kenya tolaba mundu ku ma-street bwotyo n'abagendako e Rwanda bakugamba tolaba mundu buli wamu osobola n'omumala olunaku nga tolabye ku naye ate obuyinza bukola n'amateeka gakola wano e Uganda buli round about waliwo tanka y'amagye buli junction waliwo tanka ya tiyagasi buli junction SFC bulijjo emyaka gyonna nkuzo okutuuka wano
ndaba Muzeeyi Museveni ng'atambula ku kkubo nga tebalisiba ng'era abantu batambula bulungi. Essaawa zino ne weebambwa nga yeesala oba pusi bagikuba. Bagati mugiddemu mayembe Museveni atya ensi eno atya okufa nze newunya omukadde atya okufa kuba nali manyi omukadde ateekateeka enfaaye. Nalaba Muzeeyi Magala yateekateekwa entaana ye kubanga alaba akuze tannabaweza myaka gya Museveni kuba Muzeeyi Magala alabika alinga myaka 52 yateekateeka enfaaye kubanga akimanyi nti tadda buto akaddiwa ebbanga lye liggwayo. Naye ate Muzeeyi Museveni atya nnyo n'odiployinga amagye amayitirivu essaawa zino akuumibwa ndooza bataliyani namba n'okusoba kati waba mwagala nnyo tubadde tusaba nga tewali magye agendeko mu ghetto ekatwe anti abaana ba ghetto bamwagala nnyo alinayo ne ghetto structure eyaddamulira Damulira tabaako kale bagende n'eddamulira babiri nga tebalina magye bagendeko mu ghetto ebwayisi beeka weepe olaba bayita bukuba basibire mbwa bagende nebyakola bimanyi kyowamulabye mugamba taata weetonde kubanga n'omwana akiraba taata wetondere eggwanga lino lwakuba yagamba okumensioninga ebyo bye yeetondera byali bingi ewooza mu nsonyiwe Museveni obanga oli mulungi naye statement yokka yamukuba mu nsonyi watukola ki nakera damala kati asisiri mu nfu nekati mu nyonge tukongera okole ki ne Museveni emyaka 4 kiki kyotwagaza mwana kiki musajja gwe kati Museveni bwafa tugenda gamba Museveni yaleka ki leerwe nedda airport nedda kuba kampani yetunda ennyonyi yabaguza ebyuma ebitakyakolebwa kiringa bonaagula akagaali nga akagaali ako tekakyafuluma ng'ettaala bwerigwa kampani yaggalawo dda tekyakola ne spare teri yennyonyi gye baagula ogenda mugamba ogenda gamba Museveni yaleka ddwaliro kimulako lirye yaleka komera ly'ekitalya yeregaseyo essomero eribayita Museveni liri Tanzania essomero yali tutrainze tubeere bulungi tube n'empisa tukole bulungi tube kuza misango lizimba Tanzania ono yajja bwetuza emisango tugere ekitalya omuntu n'ojjamu ne political education mubugenderevu ng'ate bwe wali ojja wamulekawo olw'ensonga akatiba ke wajjiramu kakwonoona banno Koni Obote bula okitegeera kati essaawa zino akatiba ka political education kaali advanced nga kakutte ku ye okitegeera nga history yenna tusoma ate ontegedde bulungi bw'abijjawo ng'olwalaba system eya political education ewalampye ye kubanga yalina history omubi ate history aliwo kuba ensi eri advanced ensi erina emitimbagano ensi erina TV buli alina essimu alina TV era presenter mulamba kakati notunulira ekintu kyekyagira gye tulimu mawo nokuyanyisa n'ogamba omanyi article 1 egamba mu constitution power belongs to people era abantu abo bajja kulondawo engeri banaafugibwa nane n'abafuga nefuga eneebeera eti nojja nogaa nti kakalu ke tugendamu bana nansi sibagenda osalawo naye bana bakatonda ebifa 4 tulugenda osalawo ngomanyi article kyegamba wano kyegamba nanzijukiza omusajja yagamba police has a right to shoot you and kill you aliwa yamalayo dda sina polisi ye yamutta abantu bayiga system yennyini yamwenyigira gye yali ayogerera n'emugatta ogambye otya n'emugatta kubanga ebintu ebisinga bano abasajja bye bakola bw'oriakitinga yali yakitinga n'akyogera mu public oba obakubye kyekiri kye nakugamba nti buli muntu yalinga akasuka ssente e Kampala aliwa wabula Bani White bana abasajja wano Uganda batulaga nti tulina emirembe kale ate bo balina system esaba ssente e Bulaaya tetulina za ARVs ne babawa tulumbiddwa COVID ne babawa
simanya sikosero ne babawa nodding syndrome okitegeera kakati gwe akasuka ssente ku street jukira birabika ku mawulire nnyo nti naye n'ensi erimu abantu abasabiriza gavumenti yayo ekyasabiriza nga tetulabayo abakasuka ssente goza lwaki buli akasuka ssente basooka ne bamuwa aba SFC ne bamukuuma ne bamubudaabuda nono omwana yabadde abantu webweru omubbi yagambye yabba abantu ate yali abba yekka yali akuma SFC era neyoyaduka yabyogera yali tabba yekka kyayini eba nnene njagala gwe naawe osabokeera osabe layisinsi etwala abantu ebweru omanyi olinayo mikwano gye bameka abatwala abantu ebweru batribweji maji nabadde nokundi twadde masaka Friday wedde nenuwa munene kwa General Gaddafi General Gaddafi naga nti mwe nawe basiba temutya tubere bangi ebweru ne munakuliyo bangi tetubulire egiri munda mukomera kuberi abantu abatalina ssuubi bamukomera tetuli bawe wegiwunyira ebweru naffe abantu tuwambewo bwekiri tukubulize tukusaibinga obusibu kankubulire nkimanyi buli munnayuganda alaba bino bye tuli mu kwogera tetwogera kutwala budde webula twagala tubatuuseeko obubaka naddala obuli ku ground naddala ffe endowooza yaffe ng'abaagala enkyukakyuka tewali nsi efuna ddembe eri dikiteeta mu bwangu ate baba mbagamba muluddewo nnyo mwatugamba mumutwala omulundi guli nenkugamba yapulaningira emyaka 5 yalwanira 5 omubalaana omusajja akatukalakata emyaka 5 webale nnyo paka lwe yasalawo n'agamba kati tuteekewo ebyokulonda temulowooza nti tetugenda yita mu bintu mu kyalenji tukulaba nze naye banammenyamenya ne banzijamu amaaso ne banjiwa amannyo tekigenda kunsitoopinga kukola kiri kyenjagala kubanga ensi gye nimwanirira bazadde bange bagindekamu bajjajjange balekamu bazadde bange nange ngenda lekamu abaana balina si alina otutegeerera era mbagamba saaza mubikujuko bibye bali mutambula byabwe bagenda kololo bikibikingi fe batugaana nga batambudde naffe tunokola ebyaffe temutya temwegalira mu mayumba temuddukira mu byalo ate mulonde kubanga ne mu kyalo gy'oddukira tekyali kyalo Uganda tekyali ate n'ekirala mu kuddukaako ogenda kweteekamu okutya ne baddukiddemu baba batya yensonga lwaki eruweero Museveni yatta abantu abajjemu okutya bamwegatteko ffe tetugenda kutta abantu tetugenda lumya abantu wabula mujje mutwegatteko tubabuulira nsonga ffe tetugenda kudduka kati bakyali bange bonna bali munda Gaddafi ali munda Akilewo ali munda Edi Mutwe ali munda Bamachete bonna bali munda olowooza lwaki nkyaliwo kyogamba ndi musiru oba sitya oba sitegeera oba siina bulamu naye okutya nakutta omwoyo gw'okutya nagutta sikyagulina kati kankubuuze okimanyi buli lunaku tutambulira mu kutya okimanyi buli woozuukuka ku makya nga tolinaamu ojjukira omukyala gw'oli naye mu buliri nti alina okulya n'obwana bw'ogenda olekawo bulina okulya olwedde eyo fiya n'ekwambala ozuukuka ogenda okole naye nga tomanyi mmekazi ogenda kujjayo eyo fiya n'ekwambala kitegeeza lwaki ate oguma lwaki omala n'oguma n'ogamba yadde fears naye nina ogenda onoonya n'ogenda n'onoonya era n'odda n'omugaati ewaka kitegeeza na kino kye tukola okusigala nga kitambula ate kituukirire tulina okweyambula fiya tubagambe nnyo ne president yabagambye tulina one way ticket either win or we win temukiza kulemererwa tulina owangula oba okuwangulwa osobola okuwangula tetukkiriza abantu wona bulwodda bannaddiini bannaye mukuume empisa mukuume empisa nga bamenye okugulu nkukuba oluyi nkuzzeeko olulala nkuume empisa Janani lumu teyakuuma mpisa yazikuuma tebamutta yennyini
kuba sisuubira nti janani lumu bamufunyiza ebikonde naye n'afunya